Sebo wekitiibwa wotuukidde nga meeya agenda kwogera owa Masaka City alinze okulayira. Naye ate musajja wono Yiga Joseph obadde naye mu lutabaalo gy'osookedde saba mukkirize eddakiika emu yokka ayogere amannya ge ne weyeesimbye n'oluvannyuma tuyitire meeya. Abooluganda Omukama mulungi obudde bwonna. Nze Yiga Joseph, nze division speaker wa Nyendo Mukungwe mu kiseera kino, ate era nze negwanyiza okubeera division mayor owa Nyendo Mukungwe eno gye tulimu. Banyabo ne basebo, ndi musajja muyivu ekimala, ku mutwe kuliko eddiguli namba mu busomesa. Ndi munnankoba za Mbogo, owekitiibwa Honorable Mathias Mpuga Nsamba gye yatuvuba nga tuli balenzi bato ku university n'atutendeka obukulembeze. Bwe najja wano mu kisanja ekiwedde nga ekibuga kino tekinafuuka municipality, ne banonda okubeera kansala ku lukiiko lwa municipality oluwedde, ate bwe kyafuuka Nyendo Mukungwe era ne banonda okubeera kansala, ate bannanga namu ababiri ne banonda okubeera division speaker owa Nyendo Mukungwe. Banyabo ne basebo, nze nsomedde wano mu Nyendo, nasomera ku Centenary High School ku secondary yange, ate primary yange St. Paul Kitovu, ate ne Mole and Po. Banyabo ne basebo, ebyo binkakasa okubeera nti bannanyendo naddala wano wendi, ate nange mu Nyendo mu byalo 15 ebikola Nyendo mu kyalo kya Bujjanjeru we nina amaka gange. Banyabo ne basebo, nina esomero baliyita Serinya Primary School wali mu muluka gwa Bulando. Ekyo kitegeeza nti siri mu kunoonya mulimo, wabula njagala twegatte wamu tusobole okutwala obukulembeze mu maaso. Banyabo ne basebo, neyanziza nnyo, neyanzega okumpuliriza Ssaabasajja Kabaka awangaale mu kiseera kino kyennyini. Kampite owekitiibwa Naku Musana ajje ayogereko gye muli.